Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno nga lwe Lwokutaano lwa wiiki ewedde, enkuba yalimu omuyaga n'omuzira yazingako ebitundu eby'Empigi ebiwerako kw'ossa ne Butambala nga gye byaggweeranga ennyumba, amasinzizo wamu n'amasomero bitikkuddwako obusolya nga n'ebirime tebyasigala waggulu nga byonna byayerebwa ekyabaviirako okulaajanira bekikwatako okubataasa ku njala n'amuwadde akatebe gye boolekedde. Akataayi kabadde tekannasala enkuba n'ebaddamu envuunula bibya ng'eneetonye mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ku ssaawa nga 8 ng'ebyalo ebikoseddwa kuliko eky'Empambire, Kaligwa, Ndugu wamu n'ebirala ng'amayumba n'ebitooke biri ku ttaka we twogerera. Ekikangabwa eky'enkuba eyatonnya namutika juzi eyajjiramu laddu ezaali embi ennyo yatukuba ng'ewaka ne tukosebwa toyireti ne disconnecting amasannyalaze gonna waya ne zikutuka waya ku waya era Katonda yayamba n'okuba nti tekwaliko masannyalaze. Ye ekizibu ekyatuuseewo obudde bwabadde kiro 6 enkuba n'etandika. Enkuba yatonye ku kyalo kino eyatulese nga tetulina kyakulya yadde, naye abantu bangi batuuseko obuzibu kubanga twatuuse ku nnyumba ya mukyala Nabanoba oyo ali ku ndiri. Nnyumba yasaanyeewo yonna, obwedde abantu abajjamu nga bakasuka bukasusi bweru. Abatuuze bagamba nti enkuba eno yatonyedde ekiseera nga yabaddemu embuyaga wamu n'omuzira eby'amaanyi ku ssaladdu ezabadde zibwatuka ng'ababadde beebase baazuukuse era obudde bwakedde batunula nga n'abalala amatafaali gabakubye nga baasibidde mu malwaliro. Bebasembe twagenze okuyanga bulooka zaayise omulundi gumu nga tetukyategeera zituguddeko mpozi oyo yabadde bwe zitaakubye n'atandika ozisomba nga zitujjako naye ng'alwana alabe ng'atutaasa paka woga ebitooke byonna bw'otuuka awaka banaamaganyeka kugwamu naye emmanju yonna ebyo batibyaseresebuse byonna mukoka nayodde muyoole. Bino olugudde mu matu g'abakulembeze basitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi nga bano kubaddeko omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Honorable Teddy Namboze, David Mutebi nga ye mmeeya wa Mpigi, Kansala Farida Ndagire Sempala wamu n'abalala nga bano bawuubyeko olubu lw'ekigere mu bitundu ebyakoseddwa okulaba nga badduukirira abaayo. Omulanga mu minisitule ey'ebigwa bitalaze nti abantu baffe amayumba gaagudde amayumba nga 7, emmere yonna kibuyaga n'agitwala, emiti ne gigwa, kwegamba embeera gye tulimu si nnyangu naye ng'abakulembeze tusobodde okwekwanyakwanya ne tubaayo n'akantu akono ke tudduukiridde abantu baffe okulaba nga ennyumba zitandika okuddizibwawo naye nga tusaba gavumenti eyongere okudduukirira abantu baffe naddala. Bano babawadde seminti wamu n'amabaati basobole okuzzaawo ennyumba zaabwe ng'omubaka Namboze akubidde ekitongole ky'ebigwa bitalaze omulanga nti ku mulundi guno baveeyo mangu ddala bayambe abantu bano basobole okufuna we basula. Sisobola ng'omubaka wa paalamenti kugendera ku ŋŋambo ku ki koze kantuke ku ground ndabire ddala ekituufu ekiriwo era ng'omubaka nsazeewo nti ensonga zo ngenda kuzongerayo mu office ey'ebigwawo nga tebiraze nteeke district ku nninga naye mpe baaka recommendation okukakasa ebituufu ebiri ku ground kubanga bibaddewo. Emmere abantu tebalina, tusuubira kyeya, obulamu bukoseddwa kubanga ennyumba zaakubye abantu abamu ate era ennyumba zaawedde. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.